omukazi ali omugumu yali omu nalweiso ye yali mugumu tuwali n'omu yamukwata muzeeyi teyali mazeeko waliwo omwana wali agenda omutta singuzi bwebatekawo yali manager owono wa Bugoloobi atumaze okuwamba oyo era agenda kutta muzeeyi kati bo bali batesezanga wali eri tusula sayidi eno ye yafulumya sayidi eri mu kibira najja mpolampola kumbe muntu taladde musasi mu kyemba yaba agenda okugira bwati yagira papa emundu yasigala amerwa guno ya papa muzeeyi yavayo spiri mu kipale kimpu yava yakwala bukwasi mundu yeswe naye omusajja yali omuzibu yali Fred Wejema nesali musale bane Lutalo bananyi Lutalo wenyini takyaligonza yali omuntu ayajanga public house wano natta abantu nadduka naddayo yakubanga ebisaya byoboto yajanga naja nakola operation mu motoka bino matatu naja nabateekamu abantu nebakuba abantu babatta badduka ne baddayo nga kugenda okukwata suicide nga akubye erutta nga bakubaganya erutta yasebe lwali genda kufuuka Lutalo suicide yakuba bomu ya RPG amaze okunywa enjaga ye nayakuba bomu ya RPG batweta kulandulova otumaze okuba akazinga tukalina najjawo nze nyimide ku muzinga so nagamba bateka butesi mu mukono waggulu tugamba Museveni olwo muzeeyi baliwona ye yamutidde suicide ng'atiibwa Katunji oyo teyali muntu mwangu anti kasoola bafande Fred ojja kumanya nti ogenze kufa ye asalawo n'akutta n'agamba muzeeyi ono musa abakolomogi baali baze kutwala nte ya nemba kuba nezita abasirikale abasajja 12 mulu neziteeka nzitwala munda awo mugume n'agamba Kasakwa ne Beero nga njagala waliyo efundikano Lubago Nyanzi bonna bali eyo Bagunde ono TZ kakampi kalibe kati yali eyo batwadika bonna bali eyo nze ne wagamba waliwo ifa emmotoka nga yakajampya yakeera ku makya nti abasi wakisagali nine mundu yani ne weesukoti bange babiri paka Kampala paka wali mu kisingiri nga lwaki mugivuga kunzenze nvuddeyo saagala abasajja bano bo buli kiramu kyo kyali kyageta olaba nno Fred Wejema singa teyaliiwo nesali musale abasajja bamaanyi abo boolaba kubanga Fred Wejema akera nkumaja nagamba bwoli ofisa nakuwa ne Fred Wejema ngakeba nagaba nakuwa ofisa nawandiika nebagitwala paka wa muzeeyi muzeeyi namugamba Kasakwa namuwadde ofisa Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya On A-Level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771-214-592 oba noti 754-552-498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Atabo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero nate tuzze n'omulwanyi omulala gwe tugenda okubanga tuwayamu naye okwongera okutuyisa mu lutalo luno olwa 1981-1986 lwe twogerako
ng'olutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. So olunaku olwaleero nate neegatiddwako omulwanyi omulala Namige, naye nga ssaawa eno mugonvugonvu, ebintu si birungi okutwaliza wamu. So afande Edward Kasakwa wali wano, kamusabe asooka ababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Afande nsanyusa okulaba. Kaleso nange nsanyusa balaba. Weewaawo mbuulize ku Bannayuganda abo abatuteze amaaso. Nze Maj. Edward Kasakwa naye amajana gakina mugumu sinache ngafunyemu n'ekitu n'eki mbonye kuba abantu b'oggulu kuno ne mali nakusatu mu nsiko kuno bava banzijayo ne tulinnya kakati awo tugenda kutuukawo kyenjagala njagala osooka ombuulize ku Bannayuganda abo abatulaba tulyoke tweyongere. Banange musibe mutya mwenna nsanyusa balaba. Nze Edward Kasakwa. Ye afande Edward Kasakwa. Ebiseera ebisinga buli lwe tuba tukola program bweziti njagala nnyo Munnayuganda oyo ali atulaba n'amanya nti ddala omusajja gwe twogerako yali musirikale. So njagala weeyanjule Munnayuganda akutegeere ng'omusirikale. Nze Edward Kasakwa nasookera kwambala nnyoto eyali emu second funa n'ennyambala ey'okubiri. Wakati mwali muva maje basukumira meja mbanga teteina kufaida yonna entambula kakati batoto nakyo nyambye kakati nze nembala ebiri nabana mungenze bombo saba kasande kange nasingana omukazi Meja Agnes amusingana nga Meja mugamba Agnes njagala cheke yange yiyo agamba Kasakwa linda ko cheke yo ogenda gifuna director jakuja signing bagikolere niyo consent kale nenda natambula nenkowa nembivaako nenzera Sudani kale Sudani mbadde Sudani nedda njagala tugive emboozi tugive kumu kutandikira tujja kutuukayo eyo. Nkimanyi nti okusomoozebwa weekuli naye saagala tutandikire mu kusomoozebwa. Njagala tutandikire gy'oyingirira olutalo kubanga sindaba na kuwulira bwe weeyanjula nga musirikale eri omusirikale nga talina namba. So njagala tutandike. Nze Edward Kasakwa nasooka n'ennamba ey'amagye RA176. Bonna awulira nti 176 kakati mu magye twali bameka mu nsiko. 176 RA 176. Nze ofisa za jjo nalina moloto nentuluke moloto muwume najja n'awandiika ebbaluwa nenfuna ennyota egi nenfuna ey'okubiri kakati awo nebakuwa RO 5088 olwo ng'ogenze ku bwa lieutenant second lieutenant nenvaawo nenyingira lieutenant nebansindukuma ebombo ku koosi nenkola koosi yali egenda okuggwa bweti oyo n'agamba tubuuke kuvanga watugwa wansi mugamba sijja bikola Tanzania saabuuka nayo nze natama butambuzi ajja nebawandiika nebampa ekibalu ti obagobeddwa koosi nengoba koosi. Mwali waggulu n'agamba nti buuka yaŋŋamba buuka ovugu wansi nemugamba okugulu kuno okwankuno sisobola kutambula. Agamba otaluuka bwana nemugamba akati nze nentambula nenzirayo mu domitwe najja yayita bbaluwa afande omayaga koosi mugamba mayaga nekwenda. Abalala bo babuuka abalala bakola kubanga gwe walina okugulu nga tekusobola kubuuka. Nalimu omuntu omu nze yekka. Abalala baliki nalimu omuntu omu ali omulema. Kale njagala kwongera kumanya oba okusooka okumanya gwe oyingira ddi olutalo oba olutalo luno olw'obuyeekera lwetwogerako lukusanga wa oluyingira ddi? Kati olutalo nze twava ku 7 ne tutambula twasula Lwamata ne bukya ntusomoka Kitoogo ntujje wa Haji tuyita ntugende basula n'atutwala mu nsiko batuweereza obuvubuka bubiri nabututwala mu nsiko netubeera mu nsiko ntugana nabo ne baleeta abalala
abamu babaleeta babasiba emigwa ngamba manyi nibagamba oyo Abudu oli Mutebi oli Sula oli taata wange omuto ono naye ayagala mama wange omuto oyo Abudu mukwano gwange nibabata naye omwana oli nga ayagala okubakuba ye yasigala abuukamu. Sitegedde mbadde manyi nti nabo baali babaleese kuyingira. Bayingira so gwe Lwamata gy'oyingirira? Nayingirira ku 72 gyenava. Kwa muzeeyi bwe yajja muzeeyi yajja ng'ava okuba Kabamba manyi Kabamba gye baava ne bamugisa Bwagundi batumwine basibira Kiboga bavaawo ne bajja basibira ku 72 bavaawo ne bajja Lwamata bagenda paka Bukomero gye baayitira kati tutudde awo nga buli mmoloka tezijja z'Abatanzania zokka tuvaawo ne tuyingira paka mu nsiko. Nali nkyali mwana muto nnyo waliwo Lusigazi waliwo Lutalo be baaliwo abaana abato bokka awo. Oyingira olina emyaka ng'emmeka? 13. 13. Kati omuntu ayinza okubuuza nti kiki ekikuleetera okuyingira olutalo? Kati baali ekyakuviirako? Kaakati ffe amagye twali tugeetaaga naye kirala wali baali batusazeeko tewaliwo woyitira kuddayo kukomayo eno Kampala nga tulina okubeerawo wali twatambula ffe nga tujja tukutuuka eri nze namala emyezi 4 gamba Kopolo nemba sajenti nkyali mwana muto nembeera musajja mukambwe. Wafuuka sajenti ng'okyali mwana muto? Nga musajja mukambwe nga nze nkugamba okwata omuntu ota Kasakwa agende mpati adabu nga nze njagala nnyo okuba tteke kuba magulu naye ng'okuba kooki musala ngweke kato sambo ng'oli kato nga nze nepankira webaka wansi bamu kiboko 5 nentambula ekyokka kye nali njagala tubaawo kyokka kye wali onyumirwa mu magye baavaawo kakati kapitaani yime ne bapanga mobile yasooka Fred Wejema yali commanding officer alibeera commanding officer wali eri netujja netutambula netujja tutuuka paka kapitaani yime nebajja bamukuba amasasi n'afa. Ali mukama wange bwe yafa netumuziika ne bampa ebintu bye kutambula paka okuva Bulemeezi paka ozze Osomoka Bugwe tutuuka. Bintu byeki byotegeeza ebyo? Kafaliso nga kano n'ekyebika amaze omukuba amasasi baali twamaze omuziika twali tumaze omuziika. Ebintu byo bitwalawo? Bitwala mu bantu be okubategeeza. Ne mbategeeza otwala bintu y'omuntu mumuziise walala? Muntu twamuziika walala abalala babisuulako. Kati ffe olwagira ne babiwa Baguma yaliwo intelligence ebiseera ebyo natubeera naye tubeera naye Fred Wejema ye yantwalirawo yagamba Kasakwa apa nja nembeera naye. Olwakutwala kuki? Obeere bodyguard we obeere ki? Olwo nga nze nina omulimu wenkola nakwala nka pisto ye namundi yenene sirina kyensobola nkwata mundu na pisto. Ng'oli ku sergeant? Ekiseera ekyo wali ku sergeant. Naye ki ekikuweesa sergeant? Ki ekikuweesa kopolo? Olina kye wali okozeewaawo ekyamaanyi oba bakwagala bwagazi? Sigamba ne bakwagala bwagazi. Kakati abasajja nga ffe lazima kati nga nze instructor natendeka amagye. Kapitaani Nime yali mutendesi w'amagye kati nange nali instructor. Nga banjaga nali saapu nnyo oba ku muntu ali saapu bakulaba nga osobola bampa kopolo bampa sergeant Kaseru Nyurajja olwo Fred Wejema ngobye kuba twagenda namugamba njagenda kuba ku mundu yagamba ki twagenda paka Kasozi oyita Ojoko lwafa twasulayo olwo bampadde empya tuku yange tusuzeeyo
nga bucha ku makya buti kwakopolo kasala kwakopolo sabata tuyise tutambudde tutuuse e Kasozi abasajja twabayingiramu nga tubamanyi twayingira amasajja bali kulaba nga batukuba bukulu mazasi kakakakaka batukuba bukulu mazasi netubakuba ntukuba ntudduka abafe Adamu Waso najja Adamu Waso yajja ne section yeji mwalimu Babulusi mwalimu bani yatuuka awo emundu nevuga so tugambe mwagwa mwambushi twabamba kuba nze nyonyi yoito ojoko ogenda okutulika nali nkola bwe yabuka waggulu nga ffe tuli eno tugamba ngambo na ngambo sawa ngambo na ngambo bikuba kelele era enyonyi byegamba tupu negwa nasirira nagwawo yagwa olaba tugamba witojoka afudde witojoka afudde kumbe witojoka akoze ki afudde tojoko bwe yafa olwo mukubwa kw'ennyonyi yoyito joko gwe waliwa mwaliwa twali mitale eno ku kyalo ki twali Kasozi yeno wafu ate emirala twali si Kasozi ffe gyetwali Kasozi naye nga ffe baraks gyeri balina baraks yalinga buligedi yaffe nawe yali naye kati neerabiddewo walinga buligedi yaffe tujja abasajja netubakuba olweggulo nebajja tebaddayo okukola operation yonna naffe twagezaako balumba bulumbi netujja netulumba Kiboga. Wano twogera ku ngoma, twogera ku bulemeezi, twogera ku singo wa twogera bulemeezi eyo ngoma otuli ngoma waneno mu kuyingira wano ani eyasooka okubeera kamandawo ani akutraininga Kapiteni ime okay ali kamani officer ali Fred Wejema so bw'omala okutraininga otandikira wa kasoma training kakati boga nabagala kalinga fu Kadogo buli musirikale kalinga officer agenda agamba nti bayite Kadogo oyo nja kutambula ni kano akwasa mundu so awo gamba regiment we yakupikingira ani yakupikinga awo ngomaze training ngamaze training yali kapiteni ime nentambula naye okay ogambye ime yali instructor so ne mutandika okukola ogw'oku instructing kati awo n'atendeka amagye n'akatendekera ddala kati awo okola ki bonna ogenda okukuba abasajja bonna awo nga kapiteni ime instructor okay mutendeka ki mufuna training ki mu nsiko eyo kubanga bangi abamu batugamba nti tewabeera nnyo kyamaanyi nti bakuyigiriza kuba taking a cover kukola ki ebintu ebitubwe bityo baba bakulimba tino omuntu kasoda ngafa abali esingo agamba mugusawa mugupande ne mudduka kuvanga wano ne mutuuka Natete ne mukomawo ne ogamba duka amana abasajja bobote abalinga ebukomero abalinga ekiboga tewaliwo sambi tewaliwo balinga Kiboga naye wano kumpi tewali kale bajja okukola operation bukomero eyiwa neiwa ne bajja batukolamu operation training yalinga yaddala sikuzanya tebalinga ffe kubanga ffe ojjukiramu gwobeerawo olwana buli lunaku gw'olwana kubanga kati ngafe basindika section yemu nemujja mukuba eyokubiri nemujja mukuba mubeerawo palatuni wegendera okulwana waba lutalo lw'amaanyi nnyo oba kampani ate kampani eba ewera eba tewera eba palatuni ezo kati twagendanga n'amasindigani sajenti otumaze bikyajinga twabijja emasindi nga tubirina nemujja mupanuwa okuva eri paka eno kakati masindigani mubeera ne commanding officer kanga Kasiringi yabeeranga waawo
kati nemujja boma oluvuga duu arapika eva wano gabakubaana masini gavuga kankulabira sipiidi ebyasi byavuga nemukuba abasaya ne badduka saya buli omu alina kudduka badduka ne bavaawo. Life yo nga Kadogo oyinza gyogerako ki? Life yange nga Kadogo mu kiseera ekyo ng'omaze training otandise okuba nga otambula ne ogambye ime Captain Ime Ime Karuhanga Kyaruhanga. Aha, life yeyo yali etya okutwaliza wamu? Life yali nnungi nnyo eya Ime. Ngambe eyo wagisanga otya nga Kadogo? Eyange nali sina taabu kubanga nganze nali jjukira mbeera mu makulu. Saabeerako mu baserikale ngaabo twabeera mu ndwane ti njagenda mu barracks njagenda eri jimbere wa Museveni yali nga azimba nga wali ffe Salimu Saini bazimba wano bakira nkumaca najja n'ogera oti nakutuma nakuwa ebbaluwa n'ogitwala Museveni ng'alina kambalage n'omuwa ebbaluwa kambalage era amufumbira mmere agitwala wali bwagitwala najja n'abagamba kati kyokkola gamba mugenda kulaba muddewa muti mwe temwafunanga kyansi egenda ku bato lwaki mukama wapulidde ogamba eriyo bwatuuka n'ogamba Rejema nti njagala nange genda kuba ku masasi nakufuumuula n'okufuumuula anti kati ebiseera ebyo nga balooza gwoyinza okuba nga gajja kuvuga odduke enkuluma twali twalonda kudda mu training nali nagenda kudda kuba ambuusi kola kutya nga nalwana kudda kati Fred Rejema yagezaako kunkola bw'ati ngamba tubeera naye ye kati nze bwe nvaayo nadawa Kasirinyi musajja nga wamutawaana ye ngo emmundu saabi Kasakwa alivayo Kasakwa kutoka jangu wano tubeera naye essaawa 24 genda kuba mundu agenda mu bakazi mutambula naye Lutalo baaliwo nga mwalinga mulwana nga n'abakazi mwebali abakazi baaliwo mu nsiko eyo nga n'aba Salimu Sali yalina omukazi oyo yalina mukyala we ati yali mukyala we twabajja ku masomero yajja n'eddoola mukape kusikutesa mwabajja ku masomero bannakamya bonna babajja wano basuuliita ku masomero bagalabuzi basajja bana bajja ku masomero abatwala akati abamu balefunandika nabamu bakkano Nalweso nga bw'omulabamu Nalweso yali singa w'abaana tuganye naye ye bamugamba kufuga bali era bafuga nga commanding officer waabwe nga commanding officer waabwe twabeera naye ebbanga ne tubeere Katiiti Kanyanda kabinabo nga abakulembera singa kati abakazi nga babateeka saidi wali ffe tubeera saidi wano nga abakulu bajja ne beeronderamu batumanga ffe Kasakwa saakuja niitire nakamya nagoduka teri kugamba teri kuwalira owalira ki omukazi yali omugumu yali omu Nalweso ye yali mugumu tuwali n'omu yamukwata naye bano naye bali n'abakazi bali agenda kuba saluti yajjagiriba nakutamya ayambala akantu ke kati nga yakolekawo ayinza kulekawo naye kakati olukuba saluti booti okukola bwati bo okusiba okugulu kone ng'ageramu bwati kati awo n'alengera wano nabisawo
wanasivaawo kati fe abaana bato wakolanga gwa kusomba nga naawe oli essanyu ly'amaanyi muyise osombedde oli muyitidde nga n'omukazi ajja kubeera mukwano gwo kuba afuuse mukyala wa mukulu mukyala wa kamanda. So mu nsiko eyo kusoomoozebwa ki ennyo okwaliyo? Tonaba kumbuulira ntalo ze walwana mu nsiko eyo kubanga nazo mba njagala ne mmanya. Bangi bazze ne batugamba nti wali olutalo lwali lwa mutawaana, tuwulira abalwana Katonga, tuwulira abalwana wa gwe we wasinga okubeera nga weetaba mu lutalo. Kaakati nze olutalo entalo z'embala ez'amaanyi waliwo Kyajjinja Bulemeezi wano ku lw'Amasuuliita baatukola tumanyi tutuwedde kubanga ffe Saafaani Fred Vejema yajja lwaggulu n'agamba tugende tulina okusula eri. Mba abasajja baayiye, abasajja bonna baatema ebitoogo bonna bayingidde. Abasajja baatugoba sipeedi baakuba 10 na nduulu ne tukubakuba amasasi ne batugobamu tusomoka ddanze tetuddekanga bwe olwo okutukuba kutujja mu Bulemeezi. Bulemeezi bamubajjamu Bulemeezi bamutujjamu tujja paka tujja Enkuluma. Enkuluma ne tujja ne tugenda tukube Kabamba. Kati tugenda okuba Kabamba tutuuka ku kitoogo wali nga tusiŋŋaana ekitoogo kye baasibe kiti Fred Wejema asitula kasajja ke ng'ateeka kuli nga nsitamako bwenti gwe gwasitula. Ne Museveni yayingira okwo ku kitoogo. Muzeeyi yayingira okwo ne Kambalage we nga nawe kwoli. Nze ate nfuna amazzi nze bansitula busituzi nandeka kuli Kambalage naye najja n'alinnya okwo ne Fred Wejema najja n'alinnya okwo ne Muzeeyi n'alinnya okwo tuwaawe mulala alinnyawo. Bano bamusi basabata bonna abo bo bawoga buwuzi. Kati kino kyemulinnyako kyabatwala ne kibasomosa. Bakisindika bakirekayo eri kati bakirekayo eri ne tujja Kabamba kuba Kabamba atulema. Kabamba kigwoyogerako oyo okubiri. Kaakati tujja tuyingirawo tusituuka eri abasirikale bo baagenda ne bakwata ente ya mwananchi kiteba kilo nga 8 batemyetemye bakyokya ne bakirya. Tujja tubakuba emiggo bakuba emiggo kuba netamba ne Fred Wejema nsiŋŋaana abasirikale bonna bemmanyi batudde bali mu nyama naffe twagwa mu nyama tandika kulya nyama enjala jjukira enjala etuluma. Nze baleetanga muzeeyi oyo baleetanga mawogo we bagenze mu Banyankole basibe mawogo kati obuno baatemako obuno ffe nga bututwala naawe omekete obutiititi nojja noya ku obwo n'osiibawo kati baleetera Fred Wejema n'alekawo nga bubiri naawe n'olyako netutambula twakomawo ogenda okutuuka wano emuwanga wali olutalo mungu baba bukomero twabakuba olukuba kubanga twagenda naye ne John Kyatuuka ne palatuli mbiri bweziti tuuka wali okutuuka wali eri n'abasajja bayingidde wodda. Tubakuba songa mbere enduulu neevuga ne badduka ne balayo ebukomero ffe ne tusigala ne tujja awo. Muzeeyi yagambirawo amagye Fred Wejema asigala gano amala gamuvinge ne tulaga nti amagye gaweddeyo eri nga tukyaliyo. Kati ffe lwajja twatukira mu Nkuluma Nkuluma asabo waye ogenda kutuukawo olutalo we luli nga bakola ki nga bajja olutalo wali eri twagenda kuba Kiboga. Tukuba Kiboga twaggyako emmundu 74. Kiboga waliwo ki? Waliwo barakisi? Ditaaki waliwo ditaaki nga y'amaanyi. Waliwo n'Abatanzania baaliwo n'abaki. Kati awo nga tubakuba emmundu tuzikyaginga tukomawo nga tuli b'amaanyi
okutuuka fuwani otwali enkuluma ng'amagye bagamba galina okutambulirawo paka Bulemeezi. Tukomawo Bulemeezi owokubiri. Kati bwe tukomawo Bulemeezi owokubiri baali bagobyeyo baatugobayo tukomawo Bulemeezi owokubiri. oyogera ku mwaka ki ogwolwo? 82 83 so mujja okuba netujja tubakuba ne badduka naffe ne tukola ki ne tujja ne tuyingira Bulemeezi Kakinga waliwo Stanley Babere bonna bali awo bonna abaali mu Kampala bonna buli gwomanyi omuyaayi wa wano balinga wano waserwanga Lwanga wano abakolemi bange awo bonna bamakanika baali wali bamakanika baali wali bonna kutuuka Kasakwa omutano wagu nenzija nembatunuulira bamusimba manyi bagamba Kasakwa ojja kubeerawo tubeera nabo nga bo basajja bakulu ba mmundu Sabata agikwata nagera bwati n'atambula ng'atambula butambuzi yadeka musi munaye netukoma Bulemeezi netubeeramu omundi ogwokubiri tubeeraawo netukaluba oyo Kalampenge yali musajja wa mutawaana bawanakiryowa yali musajja wa mutawaana nnyo yali bawana ng'obamanyi n'opapa yali bawanakiryowa yavaawo nakirwa n'akwana Sabata n'amutwala n'amuzaalamu abaana. Muzeeyi kuno ogenda kuno yagenda ng'amutwala Kakiri baagula ettaka ddene nnyo nga bamuzimbira. Bazimbirani? Nakiryowa. Bamuzimbira mayumba. Naye kati ffe tetunamwogereza. Kitegeera. Olina kubonaabona bonyiboni. So ne mulwana bwe muti olutalo Bulemeezi owokubiri ne mubagobamu. Awo ne tubagobamu baaviramu ddala kakati nze ndabanga tubulayo ebbanga 84 bankuguta ne bakuba namalayo ennaku 3. 84 namalayo ennaku 3 bakubirawo Bulemeezi wano ng'agenda ku luguudo sebo kubanga twaliyo ne Kasirinje ebiseera naye esukutibwa Kasirinje ebiseera ebyo bo omusajja waaliwo oluzi waliwo n'omuyembe kakati awo nze saatunula nnyo okulaba nti waliwo kerere neno g'omusajja ngamba Kadogo tutya zangu omusajja yagyeko akawaati okutta SMG yo naawe nakuba esasi eri nemukuba n'agwa ku ttaka bankuba amasasi nawule duniya bakuba naye batambula bakomaawo lusasiri wakuba erimu naye wamukuba oli nesika nenzira saidi ngeri naye nga naawe gakulidde nga bankubye emundu yange bagitwala bakukuba ne bakukyajinga n'okukyajinga ng'ate emundu nogisika otya tosobola naye gwe weesika n'ovaawo era bafuna emundu yange bo ke bakoma bokka ne batambula ne badduka olwo yali Kiyengo yali Meja Kiyengo yakuba twayisiwogola era musajja wange wa mutawaana nnyo Kiyengo muwulidde buli omu amwogerako musajja wa mutawaana nnyo teyali mwangu musajja wa mutawaana nnyo ati sebo olutalo ne lubeeraawo kati tubeeraawo nze nembeerawo nga ndi mulwadde ne bampa abasirikale 6 ne bayita Kopolo Mugerwa ne Private Kizza ne bamuleeta nti agende Kasakwa bagenda wolo olwo sizifaya mu kiseera kya sizifaya osalula sizifaya netujja twatuka ku lwenzo twasookera Nyakigumba twasookera
tuve Nyakigumba yatuuka wali Nyakigumba twasula olunaku lumu tulinnya paka waggulu ewa efunandikano ezaluku ayafa oyo Nasulu ng'ali waggulu Nalweyiso ali saidi eno nga muliwo Lwenzoli twalinya Lwenzoli olwo Adamu Waso bali eno bonna ne bajja okunda bameja Sebbi bajja Kasakwa banja wana fani Fredi Lwejemazi najja Katakaabe omusajja bange bamukuba nasukumende 12 tulya ennyama bano tulya ennyama naye Afande Lwejema ono yali atya mu nsiko eyo kuba bangi bamwogerako naye omusajja effect mpulira nnyo Afande Kasiringi oyo ne Afande Lwejema nti tebaali bangu yali atya gwenge yaliko bodyguard we kakati nigwo nowulya Kasiringi nowulya naye omusajja yali omuzibu yali Fred Lwejema ne Salimu Sale bane Lutalo bananyi Lutalo wenyini Kasiringi baali basajenti wano nnyo nebagenda okufuna bafuna nyota jjo nga bona bakiyanda bonna nga mbalaba nze mpulira nnyo Kasiringi mpulira nnyo Matayo Kyaligonza ate nno waligambe Matayo Kyaligonza Matayo Kyaligonza yali omuntu ayajjanga Public House wano natta abantu nadduka naddayo yakubanga ebisaya byobote ng'era omuyeekera bw'abeera yajjanga najja nakola operation mu bimotoka bino ematatu najja nabateekamu abantu ne bakuba abantu ne babatta badduka ne baddayo n'olutalo lwali lwa Lwejema Salimu Sale kati lwaki Lwejema yali atya anti lwo muzeeyi teyali mazeeko singa tebaaliwo noona alagenda omutta waliwo omwana alagenda omutta mwana yali agenda kutta muzeeyi kuba basooka musinguzi bwe bateekawo yali manager owono wa Bugoloobi atumaze okuwamba oyo yali agenda kutta muzeeyi yajjaka musinguzi nze kati bo baali bateesezanga wali eri tusula sayidi eno ye yafulumya sayidi eri mu kibira najja mpolampola kumbe muntu taladde musasi mu kyemba yaba agenda ogira bwati yagira papa emundu yasigala ameerwa guno ya papa muzeeyi yavayo sipiri mu kipale ekimpi yava yakwala bukwasi mundu yeswe ngayangwanga avaayo oyo Jack Musinguzi yali musirikale wa magye ga Obote gani yali musajja baali baagala kutta muzeeyi just bo ye afuuke nga muzeeyi mu nsiko baali ba senior officer magye ga gavumenti kubanga Musinguzi yali ate mwe NRA mwennyini wabirimu omusango awo yali agala muli awo sebo akati Omusinguzi netujja kati mbanzanya ne Mugabi katono nnyo ono yali ayagala okutta muzeeyi bwe yakikola ekyo era yasigala tamanyi nti bamutegedde kati Mugabi kumbe Mugabi yamunyumiriza yayumiza Mugabi yalinga mwoge oyo nga muvubuka muto bwati muwanvu bwati naye nga naye senior officer asula wa muzeeyi Mugabi yajjanga mu Kasakwa tugayo tugenda nga nze manya mu mweso nga bansanyusa bajja bagamba Kasakwa jangu yantugiza omweso nga nze twava ku lutalo olw'ekangavve etwava okuba nga ne mundu yange girina ne piso ya fani fuli ngirina kati oli yagenda lajja yamukuba nisasi wano eriwukire era nze nasigala ngize bwe ani gwe bakuba oyo Mugabi bamuttirawo yamukuba esasi baba ani akuba Mugabi oli mukyunguzi Musinguzi ati kiki kyaliwo awo mukuba anti aleme kwogera kyama kiri kulamba bamugamba tukole tuti muzeeyi tumukube ye n'alema
nga yasooka okumbira muzeeyi ye n'alima ati ssebo okulema tubeera awo ebiseera ebyo twalina muli esasi mukinyi bamukuba wooli naliwo awona nyansiyo ali meeja yali twaisi wa mundwane olwo nga gubalekere bakamanning officer oli bakwata mukwate muzee olwajja bwati muzee yatunuli oli n'akaaba nokaaba agamba omusajja ngono bamuse ga tumuziika kumala okumuziika bali babasibye bakuba emiggo bakuba emiggo kyoliko mu nsiko eyo waaliyo abaalyanirule nga bo nabo tebagambwako anti abasajja mu nsiko nga bwalaba buli omu yali wagamba singa nzitoono nze embeerawo kati olina kukolera kuwolayo abali Lutalo bwerutyo bwe lwali kati awo musinguzi nebamuteekamu nebasiba ekinnya ekkomera lyaffe nebamuteekayo yasulanga paka senzefa yagenza okwira bweti nenza okuva bweru wonna nga musinguzi akyali mu kinnya bamugyayo kulya mmere naye nga okusulasula eri munda ki ate bwe bawamba ne bamuwa ogufu bamuwa ogufu natuukayo n'okutuukayo nangamba kwata $5,000,000 nengamba webale ng'atambula mu benzi nengamba kati ate olega bwa pulezidenti kakati sente bazikuwadde ziizo gamba Kasakwa kati nze sina emirembe ojja kujja tulabe konze ndi afande tulabe naye ebbanga nga ngenda ng'olwo nsula bugoloobi olwo nali ebiseera byenkola mu finance ne banzija mu finance ne banteeka mu transport kwakunzijawo ne bantwala emagamaga embere magamaga nga osi nga tunatuuka eyo kubanga tonaba kutunyumizaako mulwanye then okuwamba wano muwamba mutya okuwamba olutalo awo lwali lutya kati okuwamba nze nali mu 5th battalion walimu mu 5th battalion yali yakasirinye kati ffe twali Katonga twatuuka Katonga Kyalugonza ali ku Mityana Road amagye gajja kati ffe twatuuka ekamperingesa ekyuma ekyo simanyi kikuba abaana emitwe wali enkoko n'amagi twali enkoko ezo twali enkoko waliwo ekyuma waliwo alunda enkoko ezekamperingesa twali ezo kakati okuva awo adui najja nayagala abuke ekitoogo alinye ekitoogo bajje netubakubirayo twabakuba bukubi bali batukuba batuseeka Mengo ewa Muwanga netusula mukayumba mu nyumba ya Muwanga netusula mwoyo twagisulamu ennaku ntono kati okusula mu nyumba ya Muwanga nga biseera ebyo tulina benzi tulina pikapu nga nze ntambuza pikapu kasirinja gyagala netujja twevuga awo tetujja tubuka wano kumpi wano simayo batunda enkoko bayitawo batya batunda enkoko Masaka Road nedda si Lukaya twawambawo wano Mbizinya Mbizinya awo netuyitamu tujja Kampala netujja tukenda okuwulira batugamba tusaleko tulina okuyita ku lukadde okujja tutwatakinga entebe amajani gagenda abagenza okukuba eri bagenda kati abakuba eri Kampala balala ffe netujjawo tusalako katabi tujja tubakuba netubawamba netukomawo nebaluka batusindika kubanga ebiseera ebyo nali ngenze mu ekampani olwo twogera ku mwaka ki muvudde Katabi olwo kirana mwena 95
kati 85 abasinga tebagimanyi 85 nga bwogiraba siwaali kintu kyali olutalo olwo lwali lulinga oluwedde kubanga twali tufuna mirembe tuvuga buvuzi motoka oli akusingana nze nakyakaliranga erukaya mu 85 ffe kyetwakyakaliranga ku myaka emeka 15 14 kati kadongo kamu bano bagundi bakafeera simanyi baani waliwo waliwo baluyima yakuba endongo awo nga fulima tusiiba omusiiba omwo nga mukyakala twajjanga omwo ekiro muli bayeekera twajjanga nafande kasiringi omwali temunnawamba tuli bayeekera naye nga muli mu kudigida olina okudigira emundu ebitoogo twabisazeeko atonza tubuli tulina okudigira netubeera kati okujja eno basalawo busazi twatambula muna mubizinya twayisawo bigere tujja Kampala buli omu nga tujjemu esaati omukono gumu buli omu tunulya munne tutambula paka eno tulazeeko ntebe ekula kutya nze kasaba nteeke magamaga embeere magamaga gwe mu kulwanako tolinawe waliidingako nga gwokulembera yali magamaga ne bayita Kayanja magamaga bakuteekayo nga ki nga OC Barracks bayita Kayanja ng'okuwamba kuwedde oba okuwamba kuwedde ne bayita Kayanja Kayanja yali meeja ebiseera ebyo tuli ku retired General Eri Kayanja oyo nabeeramu nga kamani officer bavaawo netutambula batutwala emuloto banali mubataliani ndala eya meeja Tomu katomu bawaali Kano so okuwamba wano gwe bakutwala magamaga olwawamba wano gwe wadda magamaga kubanga nze nanyumirwa nnyo Barracks magamaga nga mbuya anyumya n'ekitono nasulanga mbuya y'omubeera muddi ati mbuya nabeerayo ngambo mbeera mu bbanga ki mwaka ki nga tumaze okuwamba tomanyi amagulu nze nakomawo nga kazwaite mbagamba sijagala bya Lutalo nja kubeera wano baibewo wano wonna entalo zino zoyogerako baali bamaze okukuba amasasi kuno gulu kwa 83 kwamala ne kuyunga mu kiseera ekyo nze natuuka namala ebweru myezi 9 Germany bakutwala Germany ne bakujjanjaba bateekamu tesi kyuma nakumawo tekwefunya yakati tekwefunya kugwayo nze tekwefunya kugwayo so mukyalimu ekyuma wano nikukwata wano kukiwulira kati kino kiri munda enyama yakulira ku kyuma kyennyini okiwulira nga kyuma kiri wano kati bo engeri gye basala bakusirisa naye wali bankuba empiso nga nkyalaba bwendi ne basala okugulu kwange awo natiira ne bateta ekyuma ne bateekamu ne bagamba kati bwetulina kuteekamu ne kwenkanankana ennyama banagijjawa balina kuteeka okugulu kulala ne bagamba ogulu kulala twakomawo twala abantu 3 abali ebwana babatwala 3 nga casualties baani abalala bojjukira waaliwo Daani amagulu gaali mabi nnyo ati kutambula bwati bamukuba bubi nnyo akyaliwo neyiga asimanyi neyiga etwagala nabo era mwadda mwenna ebiseera nga tuli basajenti awo bonna bo nga basajja bakulu so olutalo lugenda okuggwa ng'olina emyaka emeka balunza okuggwa nga n'emyaka nga 15 nga 15
ng'oli ku ddaala lya sergeant 15 naye ng'oli sergeant. No. Njagala twogereko ku kusoomoozebwa mu nsiko eno, oba gwe tewasangayo kusoomoozebwa kwonna, kubanga mpulidde bangi aboogera ku kusoomoozebwa kwe baasanga mu nsiko eyo, mu mbeera ng'ey'okwebaka, mu mbeera ng'ey'okulya, mu mbeera ey'okwambala, okutambula eŋŋendo empanvu, ebyo byonna. Nampulirayo n'obukumbi obwo bwali bwekuusa ku nsonga ya disipulini, nga bw'osobya ng'oyinza okwesanga mukayita kafuuni, mpulira kafuuni nga kalina okukulya. So kusoomoozebwa kiggwe kwe wasanga mu nsiko eyo? Gamba nze kusoomoozebwa, saasomoozebwa kirina ekiri awo. Nze nali nga mbeera mu bakulu nga ndya emmere, kubanga tosobola tuleeta mmere mu bakulu. Era bagenda ogamba nno baasukumanga abasirikale 30 mugende muleeta emmere eya commanding officer wali oba eya brigade commander wali, ffe nga gye tulya alwa ntulya. Kati nga nze buli wamu nga neetaaga navanga eri nze gwe baetanga singa, kubanga kugenda okukwata suicide ng'akubya erutta, nga bakubaganya erutta yasebe lwali lugenda kufuuka lutalo. Suicide yakuba bomu ya RPG, amaze okunywa enjaga ye nakuba bomu ya RPG, nibatweta kulandulova. Otumaze okuba akazinga tukalina najjawo nze nyimidde ku muzinga. So nagamba bateeka butesi mu mukono waggulu, tugamba musibe. Olwo muzeeyi baliwona ye yamutidde suicide ng'atiibwa. Katunji oyo teyali muntu mwangu, naye mwe mwamukwata anti kasoola bafande Fred ojja kumanya nti ogenze kufa. Ye asalawo n'akutta n'agamba muzeeyi ono musi. Olw'obulungi bw'olutalo ono tumugyewo. So yanywa njagaye kakati awo munnange olutalo nga omanyi olutalo lwabeerawo ebbanga tubeerawo nga tusigala tukyalwana paka suicide amaze okunywa enjaga ze zikola kutya. Olwo abasajja bobote nebatukuba otujja mu bulemeezi omwo, batukuba otujja mu bulemeezi, bayita foosi y'amaanyi, tukuba otujja mu bulemeezi. Emmotoka twaziteka ezo nga tuzikwesi zonna, netutambula netujja netubeera mu nsiko. Olirake wagambye nti olutalo singa teyali Fred Rejema ne Salim Saleh olutalo terwaliwedde. Lwaki? Abasajja nga bali gamba Fred Rejema yali nga asiba mu basajja bali nagamba tusonge paka Kampala. Ye nga ye ajja n'ayimba nabo omulaalo, kibayita mulaalo, nemubula buli omu n'asanyuka. Muyimba n'abagamba briefing kesu ajja babuulira nkya, ne babayita olweggulo basanga 2 gamba tugenda kuba Jindi, batugenda kuba Kiboga, batugenda kuba Luweero, batugenda kuba ne babuulira mwene mubeera nga buli omu n'emmundu ye. Babawa okwoza emmundu, babawa gaaniweero ne musirisaako. Kati ne mutambula olunaku lumu mujja mukuba biri ne bidduka funayo emmundu zammwe nga 5 ne mukomawo. Kibalaba nti olutalo bali muluyita lwangu, teruba lwangu nnyo, si lwangu, luba lwakulimba nga tolimbe tomalaako, luba lwakulimba. Mulimu okulimba kungi kubanga kati bino byonna byendaba byonna byali byakulimba. Biriwa bizisibiraba byolaba bino byendaba bino bya Museveni byetuliko
byabagambanga byakulimba nga ki njagala otubulireko mu nsiko eyo muzeeyi yabagambanga ki kyemutalabye muzeeyi kati nga Museveni ye yalibadde akimanya nti kati ffe twakuba emmundu nga tuyina ekigendererwa buli omu emmundu yalina okubeerawo tukube tuwambe bagambe nti oli yalwanye bakuwe kapiteniyo wenayo naye yatuukawo n'atulabirira kabisa yatusigala ku sajenti nalweiso n'amugamba kapiteni oyo n'amuwa kapiteni n'amusukumeka lwenzi oli n'abeera naye akati awo so mwalwana nga mumanyi bwe munaatuuka ranka zammwe mujja zifuna temwazifuna twatuuka wano ate nga bazoogera gambe nze mugume mba ndi moto ate mugume namala kuba nadunga ne ku kisaawe abakolomogi baali baze kutwala nte ja nemba kuba abasajja 12 muno nenze tikanzirwa munda awo mugume n'agamba Kasakwa ne Beero nga njagala waliyo efundikano bagonyanzi bonna bali eyo bagunde ono TZ kakampi kalibe kati yali eyo batwadika bonna bali eyo nze ne wagamba waliwo ifa emmotoka nga yakajja mpya yakeera ku makya nti abasi wakisagali nine mundu yani newesikoti bangu babiri paka Kampala paka wali mu kisingiri nga lwaki mugivuga kunzenze nvuddeyo saagala ng'obikooye bwe wattawana abantu bano mbadde manyawo bakuweerawo ranka tebaakuwa ate kati abakuwa bakuweerwa abasajja bano bo nobula buli kiramu kyo kyali kyageta obalaba nno Fred Wejima singa teyaliiwo nesali musale abasajja bamaanyi abo boolaba kubanga Fred Wejima akera nkumanya nagamba b'obyofisa nakuwa ne Fred Wejima akakeba nagaba nakuwa ofisa nawandiika nebagitwala paka wa muzeeyi muzeeyi namugamba Kasakwa namuwadde ofisa Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.